Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusinzira makindi mu Uganda ne tubuna ensi yonna. Ku kamera ndine Aaron Bobo. Nero negatiddwako muganda wange Kikomeko Abudu yekolera music analyst. Tugenda kubanga twogera ku nsonga ezimu ezibaddewo mu week. Emboozi ezisinza okwefuga amawulire y'emboozi ya Hajji Haruna Mubiru ne Kemisera omwana oyo omuwala yali ayimbira mu kibiina kye ekya Cream Production. Nenga tunagenda mu maaso wabaddewo n'emboozi endala, wabaddewo Bad Black na Alicia Boss Chick nga balina entalo zaabwe, buli omu alina byagamba munne. Waliwo mutabani wa Chameleon wa Bebe Cool okuba nti balaze eggwanga nti bo bakolagana newankubadde bakitaabwe bakyogera lunye, buli omu alina empalana ku munne. Naye nga ndine muganda wange tunayongerayo asooka ababuuzeeko katono. Abudu Kikomeko yekolera mugamba mutabana ba mama wiiki ekutambulidde etya? Alhamdulillah, tewali nkyukakyuka nnyo y'amaanyi mu ggwanga nga bwe kikyali naye nga twekwasa ffe Mukama. Tugenda tandikira ku mboozi ya Hajji Haruna Mubiru ne Kemisera. Omuwala yavuddeyo n'agamba nti yayingira Cream Production okuzaako emabega n'aba muyimbi, alina obuyimba bwe yayimba n'amanyika era n'abeera omu ku baana abali mu bbandi. Nendowooza oba Haji n'asiima enkola ye n'agamba nono ndowooza takyasaanye kuba bubeezi muyimbi, kamusukkulumye okukakkana ng'afuuse muganzi we. Newankubadde ababiri bano basooka buli omu nga they don't open up. Olitakkiriza nti ono mukyala wange n'olitakkiriza nti mukazi wa Hajji Haruna Mubiru. Wabula ebyavuddeyo nnaku 2-3 bikyogerera bikiraga nti bano ababiri baali bafumbo oba baali baagalana, nga ne mu mbeera ey'okwagalana yavaamu n'omwana. Wabula ng'omuwala agamba Hajji Haruna Mubiru abadde amukuba emiggo olutatadde, yamuleka mu nnyumba tagisasula, alina omwana, kwegamba embeera gy'ayitamu yakusoomoozebwa. Awo wenyini wenjagala otandikire. Nyongera okubabuuzaako bantu bange, mwebala okulaba ETV Uganda, mwebala okugoberera emboozi, mwebala okunjagala nnyo, ensoso mwebale kuniganga. So kakati ekisinga obukulu mu nsi muno, ensobi esooka okukolebwa abaana abo abato kwagala baboosi baabwe, kukozesa mibiri gyabwe okwagala oyiyitawo. Baana bange kino nkibabuulira, Haruna Mubiru bw'aba akwegombyeko bbeere bwe linaagwa agenda kugoba mu kampu, kubanga tewajja na kitone, wajja na bbeere. Lwanyisa ekitone kubanga kyokula kikola ki? Kikula. Wamala twamuziikira ku myaka I think gyali 71, naye nga bw'oba tolina kitone ng'oli waabiri torikodinga naye. Okitegeera, lwana na kitone okusinga okwagala okukozesa omubiri gwo kuba gwo gufeedinga. Ate n'ekirala, omusajja akozesa omubiri gwo nga wagenda mumusaba mulimu ye n'asala okukozesanga mubiri gwo, sooka weebuuza akozesa we gwokka kwewekka gy'osabaawo omulimu. Kitegeeza mibiri mingi gy'akozesezza bw'agikkuta ng'agigoba. Kakati naawe ogenda kubeera otyo. So tugambe nti abaana bano olowooza bakikola kyeyagalire oba Haji ayinza kubanga si ye first victim. Era byaliwo ne ku Mary Bata ne bagamba Haji yeyagala ne Mary Bata era Haji mukazi sikisuubira akwana akwana tiyamurepingako nenga professionally nyinza okugamba ekimu ku kikuuma ebibiina buteekwana na kwewa business yonna okujjako nga boss osiimye omwana omu badaye mu Eagles omu bangi bajjamu abakyala naye yajjangamu omu n'amutwala ewaka n'akola kino n'afumba. So naye obuzibu bw'abantu bayagala balegeko beefuule basse mu nswa ku buli mukazi aba akola ki, buli mwana abazze mu kampani akole. So ate n'abaana abo kyembanenya mulekera awo
abaana abawala okwagala abasajja abafumbo togenda mufunira mu mirembe. Kisooka alina mukyala we gwe wennyini ogambye nti Hajji Haruna buli bwe babadde nga bamubuuza ku bya Kemisera ng'ayeebuzaabuza ngalaga tamwagala nga nako mukozi we. In fact ne birthday ey'omwaka guno yali ku restaurant waawo Kemisera ntubimubuuza naye nga gwe ekyo ky'oba oyagala okubeera emabega wa kateni g'omuwala omuto omulungi alina okufuna omusajja ne bw'aba mwavu atya naye n'akulaga ensi abatalina bakyala abasajja banaabajjawo. Chuzeni Beki yamujjawa bagambye talina alinaani dictator Amiru alinaani. So ekisinga obukulu mulekera okwagala babbosi bammwe abawala abato abali oba oli muyimbi oba toli muyimbi toyagala nga musajja alina mukyala we. Okay, ebyo byonna tetuyinza kunenya ani yakola ki but let's look at this other part. Omuwala bamugoba mu nnyumba ya mitwalo 5 bamubanja emyezi 3. Haruna alinza okuba alinamu obusungu, ayinza okuba oba osanga ekiwala yali akyagadde akitegedde kimudisappointinga lwakuba nti simanyi lwaki ffe abasajja tetulina ebibiina birwanirira ddembe lyaffe nti ye omukyala bw'ayogera ensi etandikirawo bambi okyegeera naye naffe munnange tukola ki tunyigirizibwa mu ngeri emu ebendala. So ne Kemisera tulina omutunulamu asooka atubuulire kiki yakola Haruna nga bw'agamba nti yamukubira ki weewaawo tetukkiriziganya nakkuba okyegeera ffenna tukikkiriza nti Kemisera levo ye oba ey'ebyenfuna tesaana yadde okusula mu nnyumba y'emitwalo ameka naye bw'aba yagenda mu ya 5 kyeza omusajja ye yamutwalayo waliwo ekibuuzo awo sikyangu nno omusajja kuwa renti wa mitwalo 5 nga teyakutegeera mu ngeri omu oba enki endala. So tulina otunulira ebintu bino mu ngeri bbiri si ku sayidi ya muwala yekka. Yes, tetujajinga nnyo tetusonga ngalo weewaawo tetukkiririza mu kikuba abakazi naye abaana abo tebakyanze basajja nneeyano. So tugambe nti Kemisera yandibanga acyangamu ku Haji ng'abadde Haji asasula ennyumba kati kiri bwe kiti bwe ntunulira Kemisera ali mu musical alimu milioni za mu birunga 3 because mwenna mumanyi process y'okugula oluyimba olulungi kakadde video etandikirwako kati ngeza Kemisera ya milioni meka 5 kati mukubiseemu kyegeera. So kakati ebintu ebyo teyabimukoleranga muyimbi we yabimukoleranga ani mukyala we. Kakati bw'omukola y'akantu katono nnyo oba nasanga ka message oba nakukwatira mu kidda ku lodge abeera disappointed nnyo okitegeera. So ebintu bino tubirowooza mu ngeri bbiri. So kati Haji ye tugambe nti talina nnyo buzibu ng'omuntu asinza kugamba nti Haji talina buzibu era sinza kugamba nti Kemisera yalina obuzibu kuba bwe mpolereza Hajji Haruna Mubiru ate mba mukyamu nze sibeera na side kuba Hajji Haruna Mubiru wano Uganda music industry ya Uganda ya adopting abantu babiri abasinga empisa embi muyo ng'asooka ya Haruna Mubiru ne Walukagga beerondeka asinga balangira bavuma baduula ate beemanyi okutegeera. So kakati oluusi weesanga nga ne public tesidelininga nabo olw'empisa zaabwe eno muffe neweebuuza ate beewaka baba batya. So bayinamu ekintu ekyo ekyokuduuladuula ekyokulowooza nti bategeera nnyo ekyokulangira balowooza nti ate bo bali waggulu nnyo Mukama yabawa byonna. So newankubadde byonna bigenda mu maaso omukazi muyombye naye alina kye yakoze kikuleetera kujjawo obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja ng'okumusasulira ennyumba n'okumulabirira kubanga omukyalo ono alina omwana ate nga kigambibwa wa Haruna Mubiru. Okirinako obukakafu kigambibwa gwe wali owuliddeko Haruna Mubiru alina abakyala 3 betumanyiiko okitegeera wali owuliddeko acomplaininga ti Haruna Mubiru talabirira mwana
wali osanzeko omuwala yenna mawulire nti Haruna Mubiru tampa buyambi bwa mwana mukino ekintu waliwo ensonga so tugambe nti ababiri bano balina ensonga lwaki oli yaddukidde mu mawulire anti olw'okuba mukyala alowooza nti ensi sajjaininga n'abakyala okitegeera ayogere ensonga lwaki bbaawe tawa mwana buyambi ayogere ensonga lwaki Haruna Mubiru tasasula nnyumba bw'omanyi kyoba Haruna Mubiru yazuulanga omwana si wuwe mwagala mumusasuze ennyumba nga kandawusi kazaala bulwa kali eri kakomba bbiya kataata k'omwana wabaddewo ne allegation abamu social media gundo mayiwa social media in-laws bamu ne bagamba Walukaga aveeyo asasula ennyumba kuba omwana huwe. There are some reports lwaki nze kyenyinza osaasira ku kemisirwa waba yayagala ababiri abo simanyi bw'anaamaliriza kwa bonna be basinga empisa embi oba oyo usanga ekisiraane kye kyamutwalaawo mu layini y'abantu abali lwaki be basinga empisa embi babi tebaagalika kyogamba ne mu mbeera y'obufumbo bamukwano eneyisaabwe abuyinza okuba tebasobozesa kuba n'abantu nenga Haji musajja mukakkama mulaba so whatever is going on kirekawa Haji Haruna Mubiru kubanga kino kyennyini ekibaddewo kyabeerawo ku Walukaga nga Rema yakazaala Amaru bagamba omwana wa Walukaga simanyi ebigere yafaanana Kenzo naye yasoga Walukaga waliwo embeera eyo naye Walukaga alabika alimu alakatamanyi kwana omanyi waliwo omuntu nga yitamanyi kwana gw'omala kwana n'ekiza omuwala n'akwanika okitegeera n'alyoka amanya nti nange ekitegeeza bwe ngenda bajja kunzikiriza so nti bwe tuba twakiwulirako ku Kenza ate ne tukiwulirako ne side eno alabika naye mulungi nnyo mu baka abasajja tayagala kulabirira naye nga kino gye kireka Haruna Mubiru kiyinza omumukosa obutaddira ddala ngulu because empisa embi ezo mube nazo oba amawulire gabawandiikeko ebintu ebikyamu omuziki weeguli mawulire gakubye kamiliyoni oyo kamiliyoni akoze fujjo Jegera afukidde aboda mukamwa akubye babebe kulwa obulinda minyira naye because yayina kyawa abantu wandi basigala ngoli taba na space mu mutima gwe kyawani kamili kakati ne bano ne Haji Haruna Mubiru senga abadde akyali Haruna wa ticket tewali badde space ngati Haruna endongo yali yagiwummulamu wagamba bwe yayiba mutubonga nawe kyasula bandi yesanga nga wagwa ekimu ku byasula bandi ekyo kino kye tuli mu kudiscussinga ko olwaliro ekyokwagala abaana abazze mu kibiina kyekimu ku byasula bandi nti oluusi alekawo n'abayimbi abamanyi okuyimba obulungi n'asalawo ate ssente zonna aziteeke so ndaba abaana bonna batandika naye almost baweddemu waliwo omuwala bamuyitanga Donna Mbazira laavu yenkutema vumba newengezaako nga nebirema enkutema vumba oba oluyimba olwo olujjukira nabaawo n'akawala bakayita Marion Hotkawa Regina ng'olaba talent wise ate bali fabulous bandi yali nnene ngerimu abawala nga bamanyi okuyimba okusinga oli omuwala naye tebaafiibwako waliwo n'akawala kana akalala kaani Juli Mulungi Jebuli yali aleesa abaana naye obuzibu kagoggo ate n'aleka abaana abalina talent akubirira kagoggo Abaganda abaluzaalirwamu mu nfunye mmanyi akubirira nnyo kati n'alekawo abaana abalina obusobozi okuyimirizaawo ekibiina oba n'attention oyo Kemisirwa talent wise tayinaamu yadde nze ne ku ntaana yange Kemisirwa takkirizibwa yasooka kubeera mu vidiyo ye akasaale alina vidiyo akasaale there was a certain video gye yalimu kasaale kati ate mu ebyo yali badde musufu naye wayagala omuteekemu ssente omuleete wano ate to the end ofunye zidisappoint osejje so tugambe nti Haji Haruna musically yagwa kintu naye ng'ekimu ku byamusuula
kwagala baana ate n'ekirala naye yennyini ng'omuntu nga yakola ki yagwa. Omanyi ekibiina amaanyi gaakyo gakiba mu nannyini kyo. Babasudde balina ebibiina kabula ddanga y'amaanyi naye nga ate teyinaayo muyimbi mulala bakafeero nga basudde ye kabula dda naye nga y'amaanyi. Twalina kulabako Gita Singers nga y'amaanyi naye nga Kafeero ye kulabako. Twalina Matendo naye nga Sebatta ye Matendo. So ne Hajji Haruna Mubiru senga omuziki gwaliwo Cream teyali gudde. Era n'ebyo byagamba nti Tubonga naawe yankosa alimba yekwasa kwekwasa yakamiza nga bakyali bakamiliyoni akyaliwo. Omuntu kino nkibagamba music omulungi abanga mmere mama one bwakuba nozira owunziko olidde. So gwobulya nti abantu bakuzize bawe music. Hajji Haruna akyasobola okudda engulu kuba katuli mu mbeera nti music gwe bayimba agenda asanguka band music. Tuyinza okwesanga right now tetulina band music. Mukuza tewali band. Paul Kafeero yava mu G9 ng'akuba Kadongo Kamoli. Bwe yajja mu trend eno n'akyusaamu ng'asobolera ddala bulungi okuba omudigido mu Kadongo Kamu. Ngalinga ayingidde band teeka zange mu bintu amazima gaveemu. Okitegeera Kadongo Kamu oyo w'enjawulo ali danse basobola okuvuganya ne music abaawo mu budde obwo n'abaana ba Eagles abo. So kati Sebatta yabateeka nnyo ku bunke because yabayimiriramu. So kati Haruna okudda engulu oba olina okupima ennyo abantu bali ku kireero. Naye yalinga eyabivaamu kuba yeebeerera wali ku restaurant ye. Alabika endongo yagikyawa. Teyagikyawa kuba ye yakola ne restaurant ye endongo. Naye waliwo time weetuuka nga buli kimu kaleero okikoze. Olwaleero naffe tetuyinza kubanja Haruna hit. Tetuyinza kubanja Haruna hit. Byonna yabituwa. Alright. Thank you so much for watching. Yona gye musinzira okuba nti mutulaba. Endowooza y'omukulu mugiwulidde. Go bwenna haliyo yona gy'osinze okutulaba. You can put your comment over there. Nenge embeera eriwo yeeyo Hajji Haruna Mubiru ebiseera ekigenda mu maaso. Kakati omwana ono nga tumaliriza omwana ono simanyi DNA eneesalawo kiki olowooza kemisera kikyalina okukola. Kemisera yezuule ate n'ekirala taddamu nnyo kusumbuka na kunoonya manager mu byakuyimba. Kemisera tamanyi kuyimba. Asobola kukola ki kuba wakakufumba abeere mu video vixen asobola okgenda mu kwolesa emisono kuba mulungi beauty yagikola ki. So akole nga muka Uncle Bebe. Olese ekyokulabirako ekirungi kuba kakala kafaanagana mu kuba ne mukazi wa akite afuna omulimu gwasobola okukola mukyala wa Uncle Bebe naye yajja twesibeko ebyavaayo muganda wange endongo neefuuka endongo hawula wala huwata nalaba zifulaati ya fulaati nga ngolaba n'omubuuza n'omubuuza suwena gwe kyoyimba kikunyumira nga mutovu naye tekinyumira. Alright, thank you so much for watching. Era gye musinzire okuba nti mutulaba. Aaron Bobo on camera. Audu yekolera kikomeko. Tekawo comment. Oba oli mpya kindly subscribe. After subscribing, jiga akadako berengo ofuna buli kimu mbagala nnyo baganda bange.